Once again, wasotyo mulungi ali eyo alindiridde program somulula naffe tutuuse tusobole okukolako emikolo nga bwe twasayininga wano. Asangala weerabire titabula be batuteekamu ssente ogende nasana ku masitwa ogenda kubanga obasanga abagagga bafaabo bajja kuguza ettaka kosobola okuzimba amaka kosobola okuzimba emizigo kosobola okukolera commercial businesses ez'enjawulo balirina lyonna balina n'ennyumba eziwedde okuzimbibwa ng'oyingira nga ogafuula amaka oba ejja emizigo buli kimu bakirina. Then Victoria School of Beauty, you want to acquire any skill bazirina bazisomesa, so omuzadde ng'oliyo n'oba muntu mukulu waliwo ekintu kyagala ogenda okugukemu weebali bakubirako ku ssimu basobola okuyigiriza okusomesa courses ez'enjawulo. Kaakati abo nga bemboogedde bagenda okuteekamu ssente paka ssaawa zibeera 3. Kale ndowooza katutandikirewo. Twabagambye olunaku olw'eggulo Electoral Commission yafulumiza roadmap nga bwegenda okubanga etambula so that ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogujja tugenda kuba tukuba akalulu okujuza ekifo ky'omubaka owa Kawempe North eyafa ku ntandikwa y'omwezi guno omugenzi Muhammad Segirinya. So okuza obujja enkalala z'abalonzi kwatandise leero tuli mu nnaku z'omwezi 29 so kwatandise kugenda kwa kukoma ku Friday basebo ne banyabo kukoma ku Friday lwe mukoma okuzza obujja enkalala z'abalonzi so ennaku z'omwezi nga 10 paka 19 basobola okubeera nga batimba enkalala z'abalonzi so gende weekeberemu oba mwoli olabo ne gubataddemu agwanidde okubeeramu. Then ennaku z'omwezi nga 26 paka nga 27 tujja kuba wajja kubeera okuwandiisa abaagala okwesimbawo. That is entirely for Electoral Commission. Then 28 paka nga 11 March abeesimbyewo okunoonya akalulu so obudde bukyali wadde nga kyetulaba Kawempe kirala nnyo obudde bw'okunoonya akalulu bukyali naye munnange omuntu gwe batannakuba ku mukono abantu bayitayita mu kaawo. Then ennaku z'omwezi nga 13 kwe kugenda okubeera okuba akalulu that is omwezi ogwokusatu. Leero ndowooza kweyo enteekateeka yennyini oba gundi banaffe abanuupu nga bagoberera enteekateeka eno olunaku olw'eggulo baatudde era ne bayita mu mwogezi w'ekibiina ne bafulumya ekiwandiiko ekyo kyabadde kiyita abantu abali interested okwesimbawo ku kifo ekyo. Tulabyeko bangi munnange ono mumumpeere ono ajja kujja ererere nabo Electoral Commission yabwe ng'ekibiina eyina emitendera gyeyitamu okubeera nga ekakasa omuntu okubakwatira flag. So abali interested kwata ekyetaagisa kyonna genda ku offices twalayo olupapula. Ndaba wano nga bagamba wano wansi wali bold. Interested members are requested to submit written applications. Kale katuddeyo tubayitiremu mu kiwandiiko bwe kigamba. The Election Management Committee wishes call for expression of interest for the Kawempe North Member of Parliament and Councillor Kazo Angola Ward by elections. Bakugamba na banup into the Election Management Committee wishes to call upon party members who are qualified and willing to express interest in carrying the party flag for the position of Member of Parliament for Kawempe North Division and Councillor LOC3 for Kazo Angola Ward. Expressions of interest will be received from Wednesday okutandika n'olunaku olwaleero 29th January 2025 saa zigenda kubeera 3 to Tuesday 4th February 2025 saawa zigenda kubeera 6 ez'emisana. So saawa 3 feka 3 siibula wano olina okuba ng'otuuse ku kibiina okuwaayo empapula zo osobola otwala obudde bwo paka ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogujja ogwokubiri saawa zijja kubeera 6 ez'emisana awo baggalewo. So interested members are requested to submit written applications physically. Oleeta tebakuleetera. Seimo tetugenda kukuleetera. Oba oli mulema oba olikola kirinnya akagali weetuukire ku kitebe. At the party headquarters at the Makerere Kavule. All candidates are required to attach a copy of their party membership card. Tojja ng'ozungatana. Olina obanga olina kaadi y'ekibiina. National ID. Curriculum vitae and this certified copies of academic qualifications. Sikumala kuwa kaadi ate ntanga kubonabona nawe wasoma tewasoma. Jaune empapula ezo obuyigirize tumanyi minimum
ye byobuyigirize is senior 6 so beera mune ekipapula kye senior 4 ne senior 6 beera ne curriculum vitae kakasa nti omulimu ogwetaaga mu buwandiike national ID then ne kadi ya pate bye byetaagisibwa otwaleyo kakati aweetete kale awo nno tukyatambulirawo kakati twabategeezezza twali tuyingira wiiki eno nti kakati olutalo mu ggwanga erya Congo naddala mu Eastern Congo lwali luzzemu okutaba buto oluvannyuma lw'abayeekera ba M23 okusalako leero n'okuwamba ekibuga ky'e Goma. Kakati amagye gagamba nti nno of course okuwambibwa kuno kugenda kuba kwa kaseera buseera nga bwe kyaliwo emabega bagenda kuddamu beddize ekibuga ekyo buto. Kakati abantu abasoba mu 10 bakakasibwa okuba nga be bakafa ate abalumiziddwa tobala era nga amalwaliro buli kaseera wabawo abantu abatwalibwayo nga bafunye ebisago ebyenjawulo. Kakati mu mbeera efaanaganako bwe bityo ate olunaku olw'ejjo ebintu byakyuseemukko. Kakati munange olutalo luno olw'e Congo lulina ebibuuzo bingi ebigenda biruddamu era nga abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bagenze bavaayo ku nsonga y'olutalo luno. Chairman wa East African Community era nga ye President wa Kenya yavaayo n'ayita olukuŋŋaana mu ssaawa 48 era nga kyabadde bayesta olukuŋŋaana olwali lulina okuba nga lukola ki lubeerayo. Naye ate nga tulina olukuŋŋaana oluli mu ddiiro olumanyiddwa nga Mission 300 African Energy Summit era nga luli Dar es Salaam. Era nga olukuŋŋaana luno ate lulina abakulembeze be lukwatiddemu nga ne chairman kwali. N'ogattako Kabakyaza Samia Suluhu n'ogattako ow'e Burundi Evariste Ndayishimiye then n'ogattako na Hassan Sheikh Mohammed owa Somalia. Naye nga abakulembeze bakyavirayo ddala okubeera nga bagatta eddoboozi lyabwe mu kumalawo olutalo luno. Kakati President wa France Emmanuel Macron naye yavudde n'akubira chairman wa East African Community nga mugamba nti tuli mabega wo. Ojjukira nti no United Nations Secretary General Mr. Antonio Guterres naye yavaayo ngena kuzimeza 26 n'asaba eggwanga lya Rwanda okuba nga withdrawing of forces zayo kuva mu ggwanga erya Congo kubanga nabo baali balumiriza nti no eggwanga lya Rwanda lino lyandibanga lirina omukono. Ntegeera bulungi. Foreign Minister wa France amanyiddwa nga Jean Noel naye mu lunaku olwa Monday yavaayo n'akondeminga Rwanda okubeera nga erina omukono mu lutalo luno. N'abalala bangi nnyo the Southern African Development Community SADC olunaku olw'omukaaga nabo bavudde ne bavumirira eggwanga erya Rwanda n'abalekera ba M23 olw'okuba nga baakuba abakumi baddembe baabwe nebigenda mu maaso biri awo. Kakati kyolaba ku screen awo ekyabadde jjo mu Kinshasa era nga ye capital ya DRC Congo abaayo nabo beekyaye era nga basinze nnyo okukowa amawanga aba West African countries saako n'amawanga ga Africa era nga kye baakoze oluvannyuma lw'okwegugunga bagenze balumba ebitebe by'amawanga ag'enjawulo. Ebitebe okuli eggwanga erya France, Belgium, Netherlands, United States, Rwanda, Uganda, Kenya, United Nations byonna byalumbiddwa effujjo ery'enjawulo ne bikolebwa ku bitebe ebyo. Era nga abantu b'Ekinsasa kye balumiriza bagamba nti amawanga gano ge gawagawaga eggwanga erya Rwanda okusobola okuba nga babagiramu abaana abayeekera ba M23 okukkakana ng'eggwanga lyabwe bali obukozi batya. Kakati munnange ebintu byonna mu lutalo babiyimirira ennyonyi yaffe eya Uganda Airlines ebirabye nga biri bwe bityo ne suspendinga flights okugenda mu ggwanga erya Congo naddala mu kibuga Kinshasa negamba nti ebintu bijja mala kuddamu kutereera okusobola okuba nga bakola ki baddamu okugenda n'entambula zaabwe ez'ennyonyi. Naye nga omuwendo gw'abafuluma eggwanga erya Congo okusobola okuba nga bate banoonya obuddamu buli kaseera gugenda gweyongera wadde nga n'abali mu kuluutinga baatandise dde omulimu gwabwe. Kati bannaffe abakuumaddembe mu ggwanga erya Uganda bagamba nti bo ensalo bagenze dda mu maaso okubeera nga ate bongera okuba nga bazinyweza okusobola okubeera nga ate bakuuma eggwanga naye ne bagamba ng'eggwanga Uganda tugenda kugenda mu maaso okubeera nga ate tunyweza ensalo zaffe okusobola okubeera nga ate tetufuna buzibu n'ate n'okwaniriza abagala okunoonya obubuddamu. So ebyo no by yesterday bye byabadde mu ggwanga erya Congo naye yo Rwanda ekyagendera ddala maaso n'okugyesambajja wadde nga buli avaayo agamba kintu kimu M23 ewagirwa Rwanda. Ba Uganda diplomats akabali kati wansi w'emmeeza
anti bekwese okuvanyuma lw'okulumba ekitebe oluvanyuma lw'okulumba ekitebe munange waggulu ku mmeezi oba ono nayoki ab'ekinsa kye nabo batandise okwekalasa bagamba mwe mutabangula emirembe gyaffe kati mwenna mufulume mutuviire waki mutumalako emirembe so ebyo no katuka tulinde oba olukuŋŋaana lunaatuula tulabe binaava mu sayidizi eyo balina kutuula Luwanda mu ggwanga erya Angola okusobola okuba nga basalira amagezi embeera eno kati babayeka M23 babajjeko DNA balaba babanyarwanda basi banyarwanda si banyarwanda bakongo naye nga DNA esobola okubafaanaganya n'abanyarwanda abali egundi Rwanda kuba bonna batuusi kale baneekula okubanga obuzibu obuli nze kuba nalaba movie ya gundi sometimes in Rwanda and all those movies olutalo we lubeera lwammwe lwa munsi nga lwa bannansi olumu abagabi b'obudamu balemererwa ebiseera ebisinga that's why babaleka it's attacks zino olumu bayamba nsi nansi say like Uganda is fighting with Kenya oba Rwanda olumu we bakaminga in naye muganda afaafagana n'omunyolo olumu babaleka mutunka ate oba munnaye naye it comes back to abantu nga mmwe nemulanga mmwe abettamu abafiirwa muli ba Luganda kale I think we should take a short break and tugikole nga tukomyewo